edition y'olwaleero amanya Tamale mirundi John yanga leero ndine mwami Tamale mirundi senior. Muzei njagala tutandike mangu njo kwanga nedda kikatano. Pressure bamukwa. Ne bagamba yavuma kabaka omusango mbu yavuma kabaka sente kyamutwaza mu kooti. President Museveni bamuvumye. Yes, we cannot allow these rumperies. These rumperies are over free. Are they journalists? There's a man who has fought for media freedom like me. I can allow rumperies to this woman. No. Take a full of go to pressure media mugitege. Museveni bwe yaje bamukubanga mu katundu. Yes. The abaga janya bamugamba. Nabaga media nzisige mu kokolo wa mawu. Bakube katundu za. Muwozi bamukuba mu katundu ze. Nije no muwozi bamukuba mu katundu. Everybody that's media freedom. Ebyo byakati atumye kabaka byaliwo dda mu myaka gyankaaga. Waliwo wa mawulire balina etteka lyabwe eby'okusayensi. Nga bakusima emyezi mukaaga yavumye Katikkiro yavumye kabaka. The victims kyoli neera balaga akatabo kange akalisole y'amawulire. Jole Joy Kiwanuka n'omusajja bamuyitanganya Anania Ssentongo babasima emyezi mukaaga mukomera lyewanja buli lyali wano kiki awo ubundi katabo kebwakise bakuvuma Katikkiro. Feudalism byakwabo kuja mu democracy kakati abo abatasoma mawulire balumpenis bote bamanyi libel and defamation are two different. Libel yogera ku kintu ku radio nga waliwo wano kampuni erikudinga defamation nzibunye byonna byange bakulebudde nazo ati bantu baga ati kabaka nti omwana mbu yawemula kabaka mbu why do we have public relations officers to answer back yeah. So mengo yali alina okwasalinga back ati omwana byayogera sibituufu bano galumpenis tegakimanyi nti era waliwo omusango mu myaka gyenkaaga 72 omusajja yali mu bbala ne munyenga banywa omuliro ne boogera ku kabaka oba yali amaze okukisa omukono mu senayo oli omusajja teyali mukaaga bamukuba ne beni kimuka yabahange nti kiki tiyavumye kabaka wange kyetaaga mutta beni kimuwagereka hange tidde bino birumpeni byasoma amawulire beni kiwanuka ng'akyali chief justice yawanika kalabba abakuba abaali bakuvuma kabaka okuvuma kabaka kikutisa so omwana ono pressure omulamuzi yabadde ayagala muze ogenda kwemera pressure ate wa media freedom bamanyi so golanga okulinyirira eddembe ly'amawulire kubanga fulufiga agenza asiga abantu bajje kitta basibye abaana ba TikTok nange kenyini yagamba yagala kunsiba tulabanga waliwo okugambi bajje kikuba kibuliddwa ebyokukola wali wakikozesa ozanyira ku ddembe ly'abamawulire kyasoma ekyo kankubuulire bendo osome etteeka lya Sweden etteeka lya Sweden ly'amawulire limaze emyaka 14 lwaki kabaka yaweera omuzannyo ne Buganda brand okubeera kw'amaanyi nnyo. The Swedish media law in 300 years the longest media law in the history of Musa. So tetuyinza kukkiriza galumpeni gano kuvaayo gagaye nti wano waliwo omusango namwe mu kimesi space nekyo tekyogera ku radio tekyogera ku TV ewa abajjako aboogera naye netayogera ate yayagala okwogera tayagala balala deny the rumpenis bayenemezi b'amawulire atubakkiriza tutya kyewandisubidde emengo kye yalina okukola is to answer back olwekipulesa kwa byonna byali byapulesa yagamba mbu ye kabaka omutuufu gano galumpenis waliwo akasajja ezambia kalifuna kajja ku radio zambia nikaga nti nkambi kawunda nze president bakakwata bukwasire bakanyugire kajjanga ku mupiira abantu kabakubyenje kawunda wuyo ebyo byali mu 1967 constitution ne bwolotanga oli president ogenda ku police ne weeripoti ennaluusi so omuntu yenna ogamba nti nze president wa Uganda tekimutaza besige teyerangirangako ne bobwani ye naye nga ffe tukimanyi nti rituals eziteekako president oziyina omukolo wagukoleddwa ffe twaddiranga ku mmere ngekatadi olwazigikubi tusoma ku mmere kubanze taata naye taatidde kugisameko so
freedom abantu bakayiga freedom naye balumpenies. The enemies of the media should not access the media. Nabo bagaveemu. Era kakati nation okutwala mukuze ku police. Yaleeta lino Eryawona leposeko baalizaayo abalamuzi baali. Tekiraba. Media yali badde ekola ki? We widen the space. Bo bawona leposeko kibaga nti okuvuma kususse n'okuvuma. Anti amateeka bwetali okuvuma kukomawa. Omuganda kasawulira nti omuvuma kiba kutegeeza oyogedde byatayagala kuwulira. Waliwo betuvuma ne babitwala nti mazima. Kati kankubuli those lumpen tebyasoma. Diana bwe yafa Omumbejja bwe yafa kitaawe weyo omuvuka bwe yafa ne bamuyita Ali Fayed abadde mugagga nnyo mu Uganda ne bamumma obukunze mu Misiri naye bawa taata waweyo omwana Ali Fayed omusajja omukulu yagenda mu kkooti n'agamba nti bawa Queen yeyassa omwana wawe was he killed? No. They put up an inquest. Baleta judicial inquiry. Baleta obujudicial dismiss. Neko manyo kugamba nti bawa Queen nti ate yasse allegation yali y'amaanyi naye tebamutabangereza. Wano kye yavumanga abantu n'avuma wava munno kuziibwa wava munno yavumako ne facility bamu balabako facility nga pasonga kye. So nature solved the problem. Bano bonna abagamba pressure yakoze bubyo bamutte bamusibe bwe tobirabamu makulu. Olabanga okulinyirira eddembe ly'amawulire. Era pressure ugajja mweyimirira. Papa wagenda Yosefu wagenda. Olaba kite kinaavaamu. Bayinza okuba batagetinga pressure naye nga batagetinga muntu mulala. Tunulira monitor ekyagireeta okimanyi baali mu mutubitubitu bonna ne bakuba sitooli nti Kabaka agobye abantu mu ttaka ku mukaala kintu musogoletedandisa bwe baali bannannyini lupapulo nga banoonya elections okuwangula obulala lwaggalawo bano be bagenda bakola ki naye gavumenti yabagana okola olupapulo lwabwe no how many times bavumye Museveni muokozekibakozeeki freedom koina kuteeka ukakagenye omwana nze simulabamu ne magezi pressure why nti baatuukako abaana b'engoma bennyini ndagire n'alemera ne Kasubi nga baga nti Kabaka si muganda era pressure yaleeta olupapulo olwo nga baga nti Kabaka si muganda waabwe baabategeevu bakatende kye baakola abategeevu baayita olukiiko lwa Buganda ne basoma eddambi ly'Ekabaka Muteesa nga ligamba nti omwana wange ono Mutebi nkoneddemu naye bwe wabangayo olukiiko lwa Buganda lweruwonda Kabaka berugananga okumulonda nga kikulonda Mutebi tugendanga famire yakimere wamawanga tebalonda. That was Katende. Katende brought the will of the late Ssekabaka Muteesa. Yes. And yegamba nti omwana wange ono Mutebi mumulabanga mwaka ensusso naye bwe muba mumugaanyi temugendanga wa mawanda bagendewa abeebunyolo the matter who became the omukamu obubunyolo was settled in the court. Kooti yasalawo omukama w'ebunyolo aliwo yawangulira mu kooti. Omukama afuga bunyolo kati Kabaka w'ebunyolo kooti yamuteekawo nga bali bagaanyi. Kakati bajja okufuna ekirala era n'ebukonzo waliyo yeeyita Kabaka w'abakonzo. Waliwo yeeyita Kabaka w'abakonzo. Bamutta abakonzo bakambwe bamutta but they decided yadduka buddusi. Society ediringa naawe kati pressure ku myaka gye ani yali amumanyi okumuteeka mu kooti ndoza kyakakanyizaamu ku Buganda. Ab'Emmengo tebazi full figure yagulimu kino ye tubiyita bite nsanga bisibiki ekyo kibuliddwa we kiraga wa Museveni tekiriyo bano abamukozi nabo tebakyaka kifulotinga bweki yowakalakita wiru associate with you ng'oli mitinga freedom y'abantu. So Attorney General wa Buganda teyazi President Museveni teyasindise balooya baki bimukwatako mbu pressure avuma mama wa Museveni mbu alina Oluganda kwamini bimukwatako. So Attorney General wa Buganda teyazi abazungu bakugamba nti can I roll myself when a madman stares. Can I be scared when a madman is scared? Wano babadde bagati yabazinga inayo omukazi omu mpaka teyabadde
nebagala nebakwata bugalo yabagenze mu kooti babatta embuga yagenda